n'obudde bwabeera ku muki ku mutimbagano controlling content omwana gy'alaba toweetwala nti nze si bya mulembe gwange sibitegera waliyo omukulembeze yatera okugamba nti yalina essimu ya katooki naye fe ababeera ku Twitter tumufollowinga ababeera ku Facebook handles secretary beba biteekayo kituufu naye kati gweteekayo ekikyamu nti alizayinize kale tulawo batafollowinga kati nabo abazadde bwesityo tulina okukola ki okubeera following omwana wo byakolera ku mutimbagano gwe ng'omuzadde binoonyerezeeko kijja kuyamba naye okubanga ati ogenda mu bikyamu ekyokwo kye tuyinza okwogerako ndowooza nti tubeere strict ffe ng'abazadde ku mizannyo giyite games oba apps emikutu egyo abaana gye balaba online nti manya alaba mukutu ki era lwaki era gwaki kati waliwo gy'osobola obbulookinga abantu amanyi ICT obulungi osobola bafuna n'akwata tab eyo n'akwata essimu eyo n'abulookinga ebyo ebimu ebyalibadde ebyobulabe eri omwana n'abanga asobola kukozesa kiri kyokka ekimu tuteeka ekyokusoma n'ekimu kyemwetaaga mu budde ebyeggandaalo ekirala kye tuyinza okugamba nti checkinga enkozesa ya data ziwenjoka data nsuubira buli mwasobola okuntegeera MBs ziriko mmeka era zagenze zitya kati oba ojja kusobola okumanya biki ebinywa data omungi era lwaki kakati awo omwana kitegeeza akuli mu 5 kikusaawa bwezi nebwezi bakozesa MBs bwezi kikiwa kyavudde kuki wabadde olaba biki go back and see gendako mu history olabe chat histories olabe omwana akimanye nti tata ajja keberako mu search anti ajja kukolako ki mu search ekyala mpozi tufuneyo ku budde fenga abazadde naddala abazadde to developing family policies nti essimu tujja gisomerako kuva ku saawa bweziti paka ku saawa bweziti kuba oluusi bamala okusoma ate ne bakola ebyabwe nadda ku bibyo which is okay singa byakola bituufu naye bw'abaako kyeka katufune obudde nti essaawa bweziti ne bweziti kubanga ekimu ku risks eziriko nti n'amaaso gafa ekimu ku risks eziriko nti ne creativity efa omwana abanga obutetenganya tayina buli kimu asobola kukozesa google bafumba batapira awo google bakola batya google kati yo anaakola obuzadde ku bwongo bwe neyo risk eri ku internet kati tufune amateeka fenga family nti tugibeerako bweti omwana abeera accountable nti obudde bwe nabaddeko bwabadde bukyamu ekirala tucommunicating openly eri abaana togeya abageye mwesimu ejja kuboonoona be bali manya no bano baana bo baana bange baana bansi beera nga omwana oyo genda ye nti omutimbagano guliko ekikyamu era kyekiro nekino kirimu obuzibu bwe be open to the child nawe omusomesa ki bwotyo sinkola yabafirika amala sobya n'olwokwokuba we don't prevent bwe preventing oba ovuma ekirala kye tuyinza okugamba nti tufune abaana tubagambe bafune discipline ku privacy yaabwe obutamala gasaayo video nga bali ebyali badde ebyama private information ebyali badde ebyama beere byama omwana kimukulizeemu ng'okimugamba kubanga bali bapostinga tebagenda muwa sente okujjako okumwogerako ekirala kye tuyinza okwogerako ndowooza nti okujjako ebyuma bino bye tukozesa essimu zi laptops and so on naddala nga ziriko data tufune central charging point kuba essimu zino tutera oziraba tusobola mu studio nga nkeddeko naye nga ndi ku ssimu naye nandibadde mbuuzabuuza ku bantu abali awo bonna nembawo nga bamanyi mbakola ki essimu zatujjako ekyo kakati omwana agisiibako nekiro n'agikola ki oli yagenda n'agamba nti essimu esembeza omuntu ali ewala n'akusembeera wano ate akuli wano nemwongerayo oyo asaana sente eyayowooza nti kituufu omuntu akuli wano tomuliko oli ku WhatsApp yo kati n'abaana bwe bati bwabanga mu kisulo mwasula bwe muli essimu ye agikyagingira wali eddakiika 3 agikyaginga gyagijjayo kati mufune central point namwe abakulu titukyajingira mu dining room ekiro kyonna tuve ku ssimu zonna ne ziba off completely akwagala kusanga emisana okujjako ekiri woolaba nti olwa business yandikwata omuliro naye era ogiteeke mu ligitoni empaavu ng'erimu ki eri mu ddiiro naye tujje abaana okuba nti basobola n'amasimu gaabwe bagagesa ezo kuba risks nyingi eza health n'ebikemo okubeera ng'agenda ku mitimbagano gyatandigenzeeko ssebo kulabya omuntu wa bulijjo 107.9 Part of Africa Radio atukyalina mukulu Moses Katende okuva mu Rising Voices kakati